mpuliddeko ekikazi ekikulu kinnamagwatala simanya mu Kibyani kibadde ku biraivu ebyo bino ebikazi ebiba bitamanyi babizaalamu ebyale mu ensi mpuliddeko ekikazi kinnamagwatala bayadde bakiyita mu Kibyani something ekiwulidde ku live kinnamere bamututte ekigo mu prison tebayinza kutwala muntu kigo mu prison nga tali ku remand bannanga obutasoma buluma bukulu mulekerawo okuswaza abaana bemuzadde n'ababeebakako mulekerawo okubaswaza liba omuntu ayogera ebintu nogawani asula kuwono bannanga ekikazinga kyasamye kati prison lemete prison toyingirayo nga toli ku remand. You don't go to prison when you know either amajega ku arresting and kuteka ku police oba detention centers obanga byokoze bikwatagana n'ebyokulwanyisa abo bakutwala mu detention zezaabwe ez'amaji mulekerawo okwogera ebintu kaka eggwanga lino temusirwaza abaana baffe bakula bukuzi wakati omwana ayinza okiwulirayo n'alowooza nti ekyo kikola kisoboka mwagala nnyo okubalaba ndi musanyufu nnyo nti buli wiiki mbawaayo ekyokwogerako naye bwe muba mwogera ebintu bye mutegeera ate bali abaana mujja baleetera obuzibu nalabye yayagala okwewaana namere bamukubye ne bamusika enviiri oli omusirikale gwoleetera obuzibu oli omunaku w'abandi gwe baatumye masiikini ya Mungu gwe baatumye ebintu ebyekiyaala gwoleetera obuzibu buli woolemerako nti alina kyeyakosezza namwe. It is untrue. Omuntu gwe balwanaganye namwe oba abantu balwanaganye be ba foot soldier ababadde beetolodde emmotoka ye yange n'omusirikale ne papa ng'ate nabo babadde baagala soka kutegeera mmwe baani naye nga oke gye byaggweredde nze we bantuusizza ne beetonda bo abanzije eno bo ne bagenda kubanga empigi bano babatabukidde empi ne zivuga nengenda mu mmotoka y'abano pulezidenti be yantumidde tuba tutuuka e Kampala ne babaako we bapaakinze nina bye nabadde njagala okugula ne mbigula kugenda nabyeka bali ne beetonda ne bagawa honorable bebatukkirize tugende naye tuyasole kale ng'omukulembeze ate tolemezaamu naddala ng'otegedde nti oli bamukozesezza buki fortunately bano bo ne bantwala ewaka era buli kimu ne kigenda nga nothing wadde n'okuyingira ennyo wadde n'okuyingira geeti yange ng'oggyeko main geeti ya Mirembe Villas yokka gye bayingidde ne bandeka bulungi nnyo baŋŋamba essimu eyo tetwagadde nnyo obeere nayo kuba tetumanyi oba waliwo abalala bakyazannya obukodyo using it to track essimu ne bagitwala ne bakomawo enkeera nga bwe mba nnyonnyodde n'omusirikale ne bamuzza so bambi mbadde mbawabula mulekerawo okubuulira abantu ebintu ebyobulimba you look very stupid abamanyi ekituufu ekyabaddewo baba balaba nga ogamba intaneti si buli kiseera nti kyakwefuula miswaso intaneti esobola okubeerawo ng'abantu mubabuulira amazima buli omu story n'amanya ntuufu n'afuna judgment ye nga kyafunye kyekituufu ekirala nsaba okuwabula abantu ababadde beetisse omwami wange nti olw'okuba yagambye yesiwa NRM ekyo kituufu nnyo ne pulezidenti yakimanyi pulezidenti eyali omugenyi omukulu ku mukolo gwaffe nze ne papito nga papito ampasa yatutumira omukyala right honorable third deputy prime minister Rukia Nakadama ye sajjati yayi bwe twamala okuzaala bebi n'atuma honorable Namuganza n'atutwala ekisozi papito n'amubuulira amazima nti nze muzeeyi mu NRM mpagirayo ne mukyala wange ate neera mukyala wange ye yannyamba nannyinnyonnyola ebirungi byo tebaali baatulaga nti oli mubi oli mutemu oli kiki naye kati nategeerera ddala obulungi bwo nabutegeera era papito n'amubuulira nti nze mpagira ggwe naye nze siriwo NRM era bajja wano nga bawandiika yero buuku biki papito ne mukamyufu nze teyannonda yagaa yannonda mukawamu ng'ali very clear ti NRM tulaba mulimu ababbi bangi tulaba mulimu bannakigwanyizi so
he is very open that unyanti kakati ate bawanamere n'agamba kimpulira bamu mutandise n'okugattamu ebigambo byo awo tewabadde wakipe banange mutuule mutuula tofaale basabo ne banyaba abalungi ebyo bwe bityo byakoze eki Honorable Jacob Oboth omwami ono yamuwa ekanzu obikifaananyi ekyo ate obuzibu ekiri kuli simanyi oba oyinza okumpa nenkidisplayinga tetulina ate nomukize nga teriimu kusaliriza ng'eri backed by evidence of investigation eraga nti waliwo ebitagenda bulungi mu mulembe gwa Right Honorable Annette Anitamu ne Deputy Speaker Tayebwa ng'ate omukulu tabinenyezaako n'alongo yekka abimunenyeza n'abinenyeza ne Deputy n'ababaka agamba n'ababaka omukyala bamuleetinga down enguzi bakitwala nnyo ng'ekyokuzannya so tali nti nno n'alongo gwe batisse emigugu ye mubi ye buli kimu wabula paalamenti eyo erabika yo nga paalamenti mwalimu obuzibu mwalimu ebitanda bitusaba mukama atuyambe tugonjoole nga bwe siri wankwe ate mpoze essimu yange yemukuze ba recordings nga bwe siri wankwe bwe mmaze okwogera ne president nkutte n'ensooka nenkubira Naalongo ng'essimu naye muweereza message ne mugamba nti Right Honorable era nze ensonga ezange ezabaddewo si z'amaanyi bwe byakoze eki byawedde sirina we nawandiise statement sirina yadde even questioning sirina empimu tebaseka kubeera so sirina ebyo ebyempingu tebyaba sirina we nawandiise statement kugamba ne mulaga nti ebyange etize almost negligible si nsonga saabwe kuba ne president era bwe mbadde mulopera nze muzeeyi Kabanda yampayiriza era ngamba don't tell me that is a crook bwedda ku byaffe ebya NRM ebyokulwanyisa enguzi sibalimba bwato bwangambe president bwe mugambe muzeeyi Kabanda yampayiriza nadda ku mikutu gye n'agamba neyeewaana simanya nze bankutte simanya bakoze eki neyeewaanawaana simanya nze ndi sitooka nfu yeye sitooka empya nagamba ate lwaki teyasooka kyeyita nga gwe tonnakyeyita olaba nti akoppagu nangamba tenemuga Kabanda yagenze n'alimba mbunze nagyemeseza ababaka tebagenda ewa Honorable Oboth kati muzeeyi nangamba ate gwe omupya nga gwogyemesa ababaka ng'oba olina amaanyi obuukikulu naye okukama ate ogyemesa ababaka okgenda ku mukolo nemuga muzeeyi tebyabadde nangamba you don't worry nemubuuliramu ebyabaddewo nangamba no waliwo era naye nangamba nga Honorable Jacob Wangambye tewabaddewo joint security operations kati balabika bano ababi bakozeseza advantage ne babaako bye bakuwaayo naye ebyo tofaayo kasika omwami yanfuna omutabani yamuse mutabani yanfuna ngamba nga mukambwe nnyo ngamba omutabani yanfuna nga mukambwe nnyo ng'anyiize nti mukyala we bamutuuse kumutta ne mugamba nedda tebajja kutta mukyalawo era nembabuulira ekyokukola nemugaira muzeeyi tebakola era ndifayina bulungi nnyo ndina masaka nangamba beera mu mirimu obire mu bya NRM obire mu byoku advocacy against corruption abantu babuulire ate babuulire ne NRM nagamba paalamenti eyise ebadde tebulira NRM so n'abeera mulungi nnyo gyendi naŋŋumya nambuulira ne mubuulira ebyomotoka ze baakubye sente zenamerazizamu egyeni ne baziteekawo bulungi ne baziteekako bulungi nnyo ku ssimu era ndi musiimu emotoka zabadde zayonooneddwa naye akati
bataddeko ssente ezo era sirina buzibu bwonna emmotoka bajja kuzikola nga bwenkozesa endala eyokusatu kakati gye tumaliririza n'omukulembeze nagamba tofaayo kasita wanfunye era ekyo nkyebaliza ddala Mukama Katonda nti omukulembeze w'eggwanga si buli omuntu asobola naye ekyamazima I was so humble bwe nalabanga butuufu tebasobose na kusomoka mpiki nga nafunye dda abantu abanyamba era naye nemwebaza ti omusirikale gwe yampa yambeereddewo nnyo yateekawo ekifuba kinene nnyo ebikonde ne bivuga naye si kumala gajja n'omala gatwala prinsipo we n'olwekyo amagye sijja kugamanya wanze saalabako spokesperson w'amagye nga zeneye n'ayambala ekintu ekyakolwa e Masaka mwamuwulyeko spokesperson w'amagye kabeere spokesperson wa poliisi kabeere owawano kabeere General MK tekuli muntu yenna wa buvunaanyizibwa tekuli muntu yenna wa buvunaanyizibwa tugenda kuleka tugenda mbalabe tusinkana omusajja ow'omukago General Abdul Bostov. Which happens to be the stronghold and linchpin for the entire northern Taliban